Kino kye tuyita cash flow. Cash flow. Olwaleero 24 eri wansi mbalaze nga nsimba emiti ne kasooli. Kati nzize wano zino ziri sawa meka? 9. Kati sawa 9 bano batwala mata agakamiddwa ku makya tugateeka mu kuula ne gakuulingamu. Musunda webale ono agatwala mu kalagi. Egundi ziziri ezo zatwalira mu zizo. Kati tugende nawali gebakama amalala. Kati gano gegolweggulo ag'okumakya mugalabye wali agabadde mu kuula nga bagatwala. Kati gano ga lwaggulo olubo gakamirawo kati bakamalo kama mulabye nga bakama gano bagatwalirawo. Ekyo kyempita cash flow. Nga mu bulimi oyingiza sente buli lunaku. Saagala ebyo bya mwezi gwaweddeko gundi osasula ddi. Ate munnaye tebannasasula. Gwe sente z'amata weeziri. Eryo lwe batwala ne batasasula cash. Kyekyo tekibangawo. Kyempita cash flow. Kati gano ga lwaggulo ag'okumakya baagatutte. Kati bannange ku makya mbalaze eri nga tusimba kalitunsi omupya n'okusimba mu kasooli. Ne mbalaga engeri gy'obeera ne continuous cash flow. Kati nzize wano olweggulo ku faamu y'ente ez'amata era mbalage cash flow. Engeri gy'oyingizaamu ssente buli lunaku. Kati wano ente 41 ze zikamibwa. Tunatuukira mu January nga ziri mmeka? Jangu oyogere naawe. Tunatuukira mu January nga ziri mmeka? Nga ziri mu 7 ezikamibwa buli lunaku. Okakasa gwe musajja gwe? Kyekyo. Kubanga ezibanudde nyingi insha Allah tujja kuba tuli mu 7. Kati gwe teebereza lw'okamente 7 buli lunaku. Ente ne zikamira kino ne kikamira kwe kumaintaininga cash flow. Kati tugende nkulaga eri obuyana nabwo obutuusa okuvaamu. Obulume mu bulaba buno buva ku myezi 6 paka ku 8. Bulume mulimu obuzungu ennyo, mulimu obwa wakati. Kati abantu mbalaba kuno babonaabona nga batambuza ente zaabwe. Bambi sizikkiriza kuyingira muno mu faamu kuba ziyinza okuleeta obulwadde. Naye kati singa omuntu ayeegulira akalume nga kano baakafuna n'obeera nako ku kyalo kano okulinnyisa bakuwa emitwalo 8 ku 10 ng'obeera nako. Kati buno ŋŋenda kubutunda era nga bwe ntera okukola. Mala kubukuŋŋaanya ne buwera bumala kuwera nga 30. Buno buli wano myezi 6 ku 8. Waliwo obuli wali okuva ku 4 paka ku 6. Buli 35 ntundira wakati w'emitwalo 8 paka ku 1,200,000. Naye nsitira kutunda lejja kubanga ebyo bisumbuwa. Ntera kubutunda omulundi gumu. Kyekyo ng'olaba cash flow bw'ayingirawo omulundi gumu. Ng'ate obulala kuba buno ŋŋenda kubujja kuba obulala obugraduating okuva eri nga bumaze okuyonka nabwo bujja budde mu kifo kino. Kati tugende mbatwale ku bulume buli obulala kubanga butambulira mu segmenti zaabwo. Kati bwo buno obumu myezi 8 kano myezi 8 katuuse okuvaawo myezi bulala myezi 6. Kati kambatwale ku 5 buno bwe buvaawo buli nga buddawo. Tugende nkutwale ku buli obulala. Kati buno bwa myezi okuva ku 2 paka ku 4. Kati nga kano keena. Kati wano buba bukyali ku myezi 2 paka ku 4 mbugatta obulume n'obukazi. Ennyana. Kati obulume bugenda kuvaamu wali bugende wali. Kati obuyana bugenda kuvaamu bugende bwegatte ku buyana buli obulala ng'ate buli bwa myezi 6 ku 8. Kati buno bwe bunaaweza emyezi 6 nga buvaamu wano nga bugenda tubuteeka ate mu kiraalo ekiri wali. Kati ng'obulume buvaano nga budda muli. Kati mulimu obuyiseemu obugenda okubanga bwegatta ku buli okutundibwa. Kyekyo.